olwaleero katulabe ekyalo Naggulu bwe kyajja okufunamu erinnya eryo nga tulinemu Sibbosa mu Nabusiru. Mukanyomero kaffe kuno kwe kwaffe olina kubeera nga ddindirira nga salama lya mu lumonde era togezaako n'oyuganya entanyenya wadde okuggyako emmambo ku maaso olina kwetegereza kubanga yetegereza yafuna ate era balugera yetegereza yatta omuzira abalungi muli omutya katusuubira nti muli bulungi era mweyagala wamma nga muli musengende no nabulamu ye mulaba bye tulaba NTV ku ssaawa emu olwaleero twogera ku kyalo Naggulu batumawo Naggulu lwaki akatundu kano bakatuma Naggulu bw'ogenda Naggulu n'olwaleero ogenda kusangayo olusozi olugulumivu Abaganda batumanga ebitundu okusinziira ku bye baalabangawo kigambibwa nti baatuuka ku lusozi olwo abantu abamu baali batambula baatuuka ku lusozi olwo nga balulaba lutumbidde nnyo ne baagala balulinnye ngeno wansi balulengera ng'olukoona ku ggulu balutuma Naggulu kubanga balaba olusozi lugulumivu nnyo nga bagamba nti lulinga bo mu ndowooza yaabwe balowooza nti mu butuufu lutuuka ne lukoona ne ku ggulu kati balutuma olusozi Naggulu era ekitundu kyonna kati bayitayo Naggulu akasozi ako kamanyikiddwa nnyo kuba kalimu abantu wamma ab'enjawulo kalimu n'ebitongole eby'enjawulo naye kalimu n'ebifo ebisanyukirwamu naye nga kalimu abantu abakukunavu ddala era benja okugamba nti nno bebo bennyini wamma banaggwano abeesobola okukasengamu kyobola Naggulu kasozi ka byafayira kamaanyi naye nga mwenna bakawangaaliramu litukabaweereza akatundu ako bakatuuma Naggulu kubanga olusozi lwennyini olulimu mu Naggulu lwe lwalinga olukoona ku ggulu nga lubuzaabuza Abaganda nga balowooza nti olw'obuwanvu bwalwo wamma lukoona ku ggulu kale eyo ye NTV ku ssaawa emu ate n'akanyomero kaffe kuno kwe kwaffe nze mu Nabusiro. Olwaleero mu kanyomero kaffe ak'ennaku ez'akalema Father Stephen Mayanja bwana mukulu wa St Bruno Serunkuuma Catholic Parish Kasenge